Kooti esookerwako e Masaka esindise Edward Sebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe ku alimanda mu kkomera e Luzira ayongera okufuna obujjanjabi nga kino kivudde ku mbeera embi gy'alimu. Kooti eno okusindika Eddie Mutwe e Luzira asoose kuwanjagira mulamuzi ategeere embeera embi gy'alimu era atuuse n'okwoza ku mmunye ng'agamba nti obulumi bw'alina bungi naddala mu mikono n'atuuka n'okwagala bagimutemekawo n'obulumi. naye wagamba bantu obujjanjabi obw'enjawulo mirapeinikira ku mirapiri buli lunaku sifunanga bujjanjabi businga buno konga kulekaali butali eno emikono oba badipemako badipemikobujjabi obupulafaamu ebigenda singa wano bannamateeka ba Eddie Mutwe omubadde George Musisi n'abalala basabye omulamuzi ayimirize omusango guno omuntu waabwe asooka ajjanjabwe era omulamuzi Abdallah Kaiza asoose n'ayimirizaamu kkooti okumala akaseera akawerako. Kkooti bwezzeemu omulamuzi asindisa Eddie Mutwe mu kkomera e Luzira avemu eri ery'e Masaka okusobola okufuna obujjanjabi obusingako. Upon committal, after committal, be remanded to Maximum Bay Prison to enable him get medical treatment as paid for. Wabula kkooti y'emu egenze mu maaso n'okusindika Eddie Mutwe mu kkooti enkulu awenenembe n'emisango okuli okubbisa eryanyi okukuba bannamawulire n'okubba akasimu k'omu ngalo. Kyokka bannamateeka ba Eddie Mutwe basigadde bakukkuluma. Omuntu ali mu mbeera eyo yeetaaga buyambi kuba kati bamutaddeko ekikyamu ku bwongo. Ekyo twamubuuzizza kwe kyavudde nga naye kimu omulaba bulumi yayogera bulumi abadde ne mu kkooti nga taliiwo. Ekkooti wetumaliddeko nga alina tugamba balooya bange enkooye okubeera wano. Eddie Mutwe tasaana kuba mu kkomera. Awanise emikono gye n'abalaga enkovu zikyali mbisi n'okutuusa olwaleero okuva ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano Eddie Mutwe lwe yayingizibwa mu kkomera nga kkooti eragidde nti afune obujjanjabi tebuliiwo. Abooluganda n'emikwano gya Eddie Mutwe benyamidde olw'embeera embi omuntu waabwe gy'alimu. Kinkaabye era nakaabye dda n'omutima saawa eno mpulira nina ennaku omwana wange ali strong bw'atyo okulaba nga tasobola kutambula yekka. Yogeddeko naye ng'embeera gy'alimu si nnungi, embeera si nnungi. Bamuwa pain killers bw'aŋŋambye naye ng'ate munda muli yenna alumizibwa. Bannange tusaba Eddie Mutwe kyekiyinza ogaana omuteesa agenda ajjanjabwe kuba mu kaseera kano obulumi bw'alimu n'embeera gy'alimu agenda kufa. Sulaiman Sebuggwawo ne Yusufu Muwuluzi, BBS Terefayina ageesigika. Dakika 20